bw'eti embeera y'ebyokwerinda bw'ebadde ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala okulaba nti abakulembeze b'amawanga kw'ossa abakungu ab'enjawulo abakedde okwetaba mu lukuŋŋaana lwa NAM oluyindira ku Speak Hotel e Munyonyo batambula bulungi. Ejje erivunaanyizibwa ku kukuuma omukulembeze w'eggwanga erya Special Forces Command ssaako abasirikale ba poliisi y'amagye be baayiriddwa ku nguudo ez'enjawulo okukuuma emirembe era babadde beetala okukira Namutale omunyage k'ente. Ku nkulungo ez'enjawulo naddala ezo abakungu ze bakozesezza abasirikale babadde bateevunyanga munyeera era be babadde balambika n'abagoba b'ebidduka. Ku nkulungo y'e Munyonyo olukuŋŋaana lwa NAM gye luyindira ejje lya SFC lyakubyewo enkambi n'ekigendererwa eky'okunyweza ebyokwerinda. Wabula abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bagamba nti beewuunya okulaba nti abagenyi bafiiriddwako nnyo okusinga bannansi abawa omusolo. Buli wakyuka bw'oti olaba munnamagye, olaba wa SFC, olaba wa poliisi, olaba wa anti-riot, abantu bayitivu nnyo boolaba tulinga nga abazingiddwa. Twebuuze ntugamba lwaki gavumenti abantu babanga bali mu bitundu byabwe tebawa obukuumi obwetaagisa n'okuba nga esobola okuresipondinga mu budde nga lwo ekiguddewo. Mu lukiiko lwa bannamawulire poliisi lwetuuzizza ku kitebe kya Naggulu erabudde abantu bonna abakozesa enguudo eziri mu kitundu abategekeddwa olukuŋŋaana nti bagumire okutaataaganyizibwa. N'ekirala kye twagala okwogerako ky'okweyongera okukubiriza abantu abaliraanye ebitundu nga Munyonyo, Entebbe International Airport n'enguudo nabo newankubadde nti obukuumi we buli bumala balina okulaba engeri gye bakeera n'okutegeka entambula yaabwe naddala abo abatasobola kukolera waka. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga era bano abakubiriza okutambula n'eddenzite n'okukolagana n'ab'ebyokwerinda. We twogerera kati abantu abatalina density ze baagaba kwabo abalina okwetaba mu nkuŋŋaana zino tebakkirizibwa kugenda mu kitundu eky'e Munyonyo. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika.